Okay, kale webale kubeera ng'okyekumidde ku mukutu Capital Culture Studios wetuli. Abantu badde nga batubuuza bannaye mukola bulango kinaki? Mukola obulango bw'amasomero, mukola obulango bwa bizinensi. Ennaku zino waliwo obulango buno abantu batambuza ku mizindalo wabweru w'amaduuka mubukola. Kati olunaku olwaleero ngenda balaga ebika by'obulango bwe tukola mu Capital Culture Studios. Leero wengenda oteeka essira. Naye olwokuba tukola obulango bwa bika bingi, tukola obw'amasomero, tukola obwa bizinensi, tukola obw'ebivvulu, tukola radio jingles, tukola sweepers. Kati obulango obwo bungi. Siyinza buteeka mu vidiyo emu ebejja kubeera mpanvu nnyo. Oli wa dduuka, oli wa saluuni, oli wa stationary, oli waki obulango bwe butyo obuyinza okutambulira ku radio oba ku TV oba buyinza okusasanya ku social media. Tugende asooka. Omuvubuka ow'omulembe omulabira ku nnyambala ye, ate omulembe gutandika na ngatto. Kankuzigirira ekifo w'onajja buli kika kya ngatto nga totanze kuferera mu kibuga. Salo Cream Shoe Center. Abutabakolera akalango wasangimu akalango okubika izo basampuli yako bulango bwe tukoze. Okwaya kugenda mu bifo etali ku mulembe, onoonya ekifo w'onaagenda owummuze ku birowoozo, onoonya ekifo w'onakakkanira ggwe ne famire yo. Ekifo kiri kimu kyokka, Kadia Motel and Gardens. Tulina ebyokulya n'ebyokunywa ebya buli kika. Bagise Kadia Motel eri wa Kisaawo badde musobola banoonyaako naye mbayisaamu lukwakwayo balaga obumu ku bulango bwe tukoze. Akalango akalala J&R Electricians. Ffe ekyokuddamu kyo ku nsonga z'amasannyalaze zonna. Tukola wayaringi w'amasannyalaze ne sola mu kampuni ne mu nnyumba. J&R Electricians abo bakola by'amasannyalaze banoonyeeko ku mitimbagano kwebali. Akalango akalala njagala bategeeza obumu ku bulango bwe tukoze bere nga mukitegeera. Genda maaso. Munna Kampala tuddamu kumalako kibuga ng'onoonya w'onojja ebitabo eby'omulembe. Gyako ku Nuru Stationers. Abayise ba Nuru Stationers bali ku mukwano akeedi awo banoonyeeko. Kati oli yeebuuza ng'okoze bwa Luganda bwokka temukola bwa Luzungu? N'obw'Oluzungu tubukola. Wuliriza lwaki ate nkunyumiza nga nsobola okulagako. Wigaso. Welcome to Timmy's Unisex Salon, where the world of beauty starts. We do all kinds of urban haircuts for ladies and gentlemen. Timmy's Unisex Salon. Sino obw'Oluzungu tubukola. Wuliriza oyagala bwa Luzungu tubukola. Obw'Oluganda tubukola. Capital Culture Studios. Wigaso. Are you an independent artist or under a record label? Do you want to submit your music on digital platforms without hassle of paperwork? 5 has got you covered. Capital Culture Studios. No Luzungu tubukola. So trust us with your business. Togenda kwejjusa. Lastly, kano kensembyayo anti Luzungu. Yes, kano kensembyayo. The better way to make your business grow is by increasing on the number of your customers. And the best way of getting customers is by making them know your business. The better way is an advert. Capital Culture Studios. Neka Luzungu. So, my friend, my brother, my sister, leka business yo kutula. If you know you need customers, contact us. Enambe yawa ku screen yesimu yo tukubireko twise Capital Culture Studios. I sign out.